have to tell her about her mother, her condition, before Charlie gets seriously hurt. When Frank and I divorced, you were the only one who saw me as more than Buckley's wife. I felt like we had something in common. Maybe okay. Brought us together. Tulekede katundu kaffe akokutaano. Amanda, that was Nagambye tulaba the gates. murdered. Tukoma okulaba mwana muwala Teresa oba Tracy yali ageze okuleka ndiyagala kufungana munaffe Nick Monahan naye munaffe mu kumuyamba ate lengera bwajja alaga ekyama kye kadi bugenda okubanga bukya bwe buti ono yamuleeta mu kibira bulambalamba nasooka amuterekayo kwanza nke ndiyagala kuleeta manyanga kadi ono yasula abirowoozaamu bakuleeta okuuma abantu wano yatunulira omukyala najjukira ono nga yadde amugambye ningenda kulumba famire yo mbatte omu ku omu ku kyewakola muganda wange mu Chicago kale no byamutabula kyokka wetwogerera tugenda okudda eruda Marcus ali mukubira girlfriend naye nga essimu agikwata kumbe girlfriend bamututedda kaganga njagala olabe. Who's there? Boo. Boo. Don't cry, it's just a joke. Kakano yayitawo. Hey. Enkeera. Morning. Mwasize mutya? Hello, Emily. Hello, Emily. Sweetie. Odeetye mukwano. Hey. No texting at. Tewali kutextingira bakazi nga tuli mu byakulya. That was Dr. Peg. Your blood work came back? Wuyo. Cool, because I was thinking of going over to Andy's. Yeah, give it a couple of days, Cabo. Naye n'ennaku zino abeera nnyo akasiba nnyo aba Andy. Back me up here? Wami ali mu birowoozo. What? Honey, Mukyala yamulaba. we got the Frank Buckley thing. Oh. Abadde alina byalowooza. Night, right? Dad, it's your official intro as the gate's new chief of police. Do not embarrass me. Kaakano waliwo omukolo gwaleegalesibwa ndi guteekeddwa akawungeezi k'olwaleero. Naye ono yamugamba ni engeri gy'oli chief of police omupya tonswaza. Abaali awo ne babaawo akonkona. Good morning. Wasuze otya? Kandi ojjukira muwala w'ono yasuzewo abano. Emily, your father's here. Kati nga mugamba Emily kitaawo ali wano. Shy, come on in. Yee togenda kuyingira. Mukyala n'alemerako webale. Ayingira. You're volunteering with my lovely wife today. Oh, yeah, it's true. You know, honey, maybe you should stay home with Charlie. Kakati nno. Yeah, he's fine. Maama alina programu kuleka ne asinkana mukyala w'ono Claire Radcliffe. Kati taata yamugamba ni wandibadde osigala ewaka. Nobanga olabirira kyali engeri gyalimu obugonvu. Kwendi oba oli awo naye. Kati ono yamugamba twetaaga twogere. Well, after what I saw last night, I kind of find that hard to believe. Ekyabaddewo jjo kizibu kyakukiriza. What I did to save your life. Kye nakoze okutaasa bulamu bwo. Grateful. It hasn't changed. Tekina kye kikyusa. Okay, you have questions, I guess. Olina ebibuuzo kale nina ansa yogera. What about Claire and Emily? Kati Claire ne Emily. It's important, Dylan. Ekyamakulu. Been denied at my house. Your wife. Mukazi waabeera ne mukazi wange mu nnyumba. Play games with. Manya nti awe wanaabaawo okumwefuulira ne musanga nga muwusewo emyebe ebyenda. I can't answer that. Because you don't know. Because What? you won't tell me. Because it's not. Kyotamanye batyagala kumbulira. Alright, I'm gonna make this. Ofiisi ono ali mu buzibu. Abantu abamwetoolodde emikwano gya famire akaana koono kaasuze buwe. Watya okuzuuka ekiro ne kalumaaluma owe. I don't sleep in a coffin and I can see my reflection. Yamugaa kye nsobola okubuulira siringa vampire kye bazoogerako seebaka mu ssanduuko. Do that to someone. Asobola okutambula emisana. For you. Naye muli owuliramu fiiru yonna. Vampire ziziba ne fiiru. But it's worth. I haven't killed anyone in 8 years. Agamba kyenyinza okugamba aze emyaka 8 nga sitta muntu. Can I say to you? Kitegeeza era ekyamuleeta no kulekani agezeo okubeera awantu ng'ali safe. I need assurance that my family. Neetaaga assurance ne famire yange. Family, but the less Amugasobola kulumya famire yo. better. Kijja ku nze. Sisobola kulumya famire yo. Okay. Kweni kale myaka 8 nga tatta. Era ekyamuleeta mu gates kulayingalo. Obulamu bwano bwanjawulo ku percentage y'abantu abali mu gates. Inspiring to murder me. The only. Tebasobola kulayikani abasinga bonna bakimanye ne babeera ne vampire. Kati ono yategedde ku kyama kyabwe naye bo vampire bweziri I disposed of it. njagala olabe. Era amulaga vampire There's no crime. yambuuza musango. I can't
can't risk an investigation. I'm sure the reasons for that are... Sisobola kuleka ni riskinga okubeerawo okunoonyereza kwonna. That woman lived with one of my officers. Right when you did... Kani nga mugamba naye omukazi oyo gwe watemudde yabadde ayagala omu ku baofiisa bange. You're not getting what I'm saying to you. Wagenda baawo ebibuuzo. That's my way. Gezaawo kuleka ni ogezaawo okulemesa ebibuuzo ebiyinza okujja. Yakikoze kuyamba ye. Ono kyava asituka. Batuuze bakambwe nnyo. Naye okunoonyereza kuno we kunaaba kwendigeza okuleka ndi okunoonyereza tekubaawo. Nabadde nnyamba gwe naawe okimanyi. Laba wendisikinga obulamu bwange okweraga ekituufu kyendi. Naye nga amugambye mulimu abalala abalinga ye. Hey, I need your help. I think something's happened to Teresa. Ono agaleka waliwo ekyatuse ku Teresa. Agezaako mukubira tamufuna kati amugana neetaaga onnyambe mukama we gwe yakisaba. Tutandika katundu ka 5 natenga bulijjo tulaba The Gates eminze nkwereza ekutuusiddwako asante wamu ne muno watch. Kaakati n'otwadde erudda muwala jjana ali wano agenda maaso alina by'asoma ku mitimbagano. Bamugambye alina ekirwadde kika kya sakabasi. Kirwadde kyekyo kati ne bagenda okebera ku mitindo bameka abaali bafunye ekirwadde. Ebeera ng'olinamu omuzimu omulalu. Guba bwe gutyo omuzimu gukwambala guli. Otandika okwagala okuwuta ebiwowolo by'abantu obisekulanga ebinyeebwa. Era oluusi kisobola okukoya ne kikuviirako n'okufa. Obanga alina dimoni muggwe naye ng'ekulya. Maama nnyabo. Ye andi ebirwadde ebimu naddala nga ebirwadde bya mizimu ebyo. Jukira bamugaana okulekani agetinga involved oba okunywegera kakuba okukola omukwano n'omulenzi yonna. Kaakati no ate ye kyala alemeddeko. Waye esimu akuba ya buyinja. Kale nno bwakanyuga obuyinja nga teryaddamu. Kwe kwate kuba omusajja atwabe nga yeeyongere naye ng'ekyamazima omukwano gw'alina eri omuwala ono bulabika gweyongedde. Yamugamba akubeera omusirikale kikyusa mbeera mu ngeri gy'onoonyerezamu omusango. Era tulina kikolanga omuntu yenna abaabuze batandika batya. Ko onajjukira ekituufu akimanyi. Jjukira omuwala ono yabadde jjo ku Daddy and Daughter Dance. Known her for 2 weeks. Yabaddewo engeri ebifaananyi. Not like it'd be the first time a woman's broken a man's heart. Yamugamba sinne gwe mulundi ogusoose omukazi okumenya omutima gw'omusajja alabika yakikoze babaayo abakazi. Jjukira omukazi oni talina kyamumanyiiko ennyo kweni apaana. Tayinza gukutula mangu ati. Namu naye nsonyiwa okuba ninze nkyogera. Katuddako wa Devon. Vanessa Buckley, it's not like I want to do business with your hubby's ex. Agamba ndyagala kukola business naye. Nakyalagala kukola kandi akola ki? I won't bite. Nkeni mbadde wendi. I know you won't. Unless you're interested in losing. Kadoni yamugamba n'ekyamazima sijja kusobola. Kweni manyi tojja kusobola naye. Between us has become. Jukira zaanyumya mwayagala kukola business. Nono yali ex wa baawe, ex husband. You and Frank? Kaakati no ka Devon kaali kakazi ka Frank oluberyeberye ndowooza. Why don't I believe that? Oh, I know. Because everyone who knows you has a knife in their back. Kani nga mugamba oba oli awo ogenda maaso n'okulira obikuba buli muntu yenna akimanyi. Alina ebikwegamba obulamu bwe mabega si bulungi. And there's certainly no reason why we should continue to avoid each other. Naye nga jjukira abakyala abasinga mu Gates wano bakwatagana ddala bano abakuze emyaka. Kwegamba abalina future oba abalowooza ku bintu engeri gye birina okutambulamu kuba olwaliro omukazi aba alina okukola. Kati abamu baba baagala bakolera wamu era Devon ono yaleeta ekiteeso ekyo. Ekyamazima sandiza wano kuleka ninjogera ku bulamu bwo obw'emabega. Simanyi we byagenda ye ne bbaawe emabega. Kani nga mugamba enjogerayo mbadde njagala olayiko okuba nimu naye nkulaga nti nsiima. Kyava akwate kubo. Ali wano alabika atunda ddagala Gganda. Have a wonderful time at your party tonight. Kani nga agamba bali atwandibe tuteekayo akabaga ekiro. Engeri gye batatambula nnyo babeerawo bubaga okumanyagana n'ebirala. You come. No, I don't know if that's a... Kadi yamugamba ni onojja. If we're going to be living in the same community, we need to show Frank that we can make amends. Kadi jukira okuva munange Nick Monahan bwe yajja ebbanga ligenda lyetooloolera ddala okuva yatuuka wano. Naye kwegamba tebamukolerangayo ka welcoming party. So kumuyozaayoza omusajja agenda okuba ne akuuma community yaabwe kwenja kulaba oba naasobola.
genda mutegekera ewaka kati asooka ono okwetegereza waliwo kamera ezavudde ku kamera. Chief, we got a lead on Teresa. Nfunye lidi ku Teresa. Said that Dylan Radcliffe was the only car to leave the gates last night after the... Bagamba emmotoka ya Dylan yuko emmotoka yabise okuba nerabibwako akawungeezi mu budde bwe bumu omuwala olaba oli ayo yasemye okulaba. I know this is difficult for you. Manyi kino kizibu gy'oli. Jump into conclusions, okay? Naye ntugeza kuleka ni osemberera oba obukolwa obe ng'ogenda kukisembayo. Kwata mpola. Nze ngamba twali tumulowolerezaako okuba nti tateredde mu mbeera emu ne tumunoonyerezaako wate ne ngende mubuuza ebibuuzo ebitonotono. No legal reason to harass this man. Walina okubaawo ensonga lwaki omusajja ono tumuharasinga. Waliwo ekintu ky'oleeta kwegamba emirundi mingi nga bamuharasinga. Sorry. Kwe nsonyiwa afande. Lwaki buli ekizibu ekizeewo ye gw'osookeddeko okubuuza. Kati mutaka yakwata essimu abe ng'agikuba mangu njagala olabe. Oli abadde ayagala kulumba Dylan Radcliffe. Kati agenda okuba essimu ng'oli takwata. Ne tujja tudda erudda. Nakyala agenda maaso. Aba ali wano nga Sarah. What was that about? Well, Kibadde ku kyekyo. Houston heard about my fundraising work in Chicago, and he just offered me a job in the development office. Well, Kakano nakyala. Alayika afunye omulimu. yeah. Ekyo nga kyakabi. I'm so happy for you, Sarah. Ekyo nkusanyukiddeko nnyo Sarah. Ladies, hi. Abayi muli mutya. Now, where would you like me to put these art supplies? Bino bamwandiyagadde mbiseewa. Crayons and markers. I'll make sure they get them. Nkweni njakakasa ne bibeera awantu awatuufu weebale. Oh, how was last night? Bano ekiro kyajjo kyabadde kitya. Oh, well, Kireka kyabadde kisufu. then afterwards we had a sleepover, so. Oh, Abakyala ano kwe gaabafiirayo nnyo ddala bamaama b'ekitundu balabika balina okakasa n'ekitundu kyabwe kiri mu mbeera nnungi. Claire, burning the candle at both ends. I'm one to talk. I'm lucky if I get 4 hours some nights. But then again, you two don't have to worry about that because you both have such wonderful... Kati ng'asooka abategeeza ni bano ababi tebalina kuba ku nsonga eno gye beeraliikirira. Excited about tonight, Sarah. Agamba n'ekyamazima Saala ndi musanyufu nnyo ku ekyo ekinaabaawo ekiro. Interesting. Kisufu. Omanyi teri kizaamu maanyi ng'abantu b'oku kyalo kimu okuŋŋaanira wamu nga mukolera wamu neekabakabaganga oba kale neekaakaabukadde bumeka buli omu asonda n'aleeta mangu n'ekyo ne kiggwa. Kaakano nno munnange musajja mukulu aba ali wano bamuyita nga aliwo amwetaaga. Good morning, Mr. Radcliffe. Nkeni wasize otya ssebo. I'd like to ask you a few questions. Nina okubuuza ebibuuzo bitonotono mbadde nina kye nkindeese. Bannange ebintu nga si byangu. Yamugira ekifaananyi. Recognize this woman. Mukazi ono mumanyi. Oh yeah, she's the photographer from the... Yabadde photographer Kabaga Kajjo. Good one. Wamulabyeko ntye. What's this about? Kiri ku kino ky'ombuuza. We have reason to believe that last night Miss Goodwin went missing. Tukakasanya omukazi ono ekiro kyajjo yabuze. Well, would we include your boss, Chief Monahan? That is none of... Kati ng'amugamba ensonga eno gibulidde ku boss wo Chief Monahan. You should question your boss. He was with... Wandibaddeko ng'obuuza boss wo kuba nabadde naye ekiro kyajjo. You left the gates last night at 4:21 a.m. in your car. Do you mind? Yafulumya gate essaawa zino zabadde nga musaawa 5 yabadde addawa. My wife was sick. Mukazi wange yadde mulwadde. Cough medicine. Yabadde antumye mufunire supply eno. Okay. But according to my... okusinziira You didn't return home till 5:53 a.m. wakomyewo 5:53 a.m. Mr. Radcliffe? Well, it does when Mr. Radcliffe pharmacy is in Frank. agamba ngenda kubuulira ke kana akaveera ke naleeteddemu eddagala eyo kuba ku family pharmacy Unless you know some... era eno njagala okebera risiiti kwe nagulidde eddagala. Yavudde ku pharmacy eddakiika 12 eziyise ku ssaawa 11. Kati ono bw'agamba nti yatuuse eno ssaawa 10 mu dakiika 55 balamu obudde bwe navugidde eyo ebadde risiiti eya pharmacy. Let me stop you. Nkweni okay. Thank you for your time. Nonsonyi okusumbwa naye weeberabera bulungi. Mpozi n'ekirala. Actually, you know what? I'm gonna need to come back. Nja kwetaaga okudda. I'd like to talk to your wife. Nja kwagala okwogera ne mukazi wo. I'm sure she can verify your story. Kuba tulabe oba tuverify nga story eyo tugikakasa byogerwa bituufu.
waliwo gamba nowadde oleetedde mukazi w'eddagala ng'ate takimanyiiko kati amugaye nja kudda kweswali buzibu ojja musangawo kaakati notuddako ewa muwala Jana Andy yakomayo wa Page Muller. Andy, don't think of this as a burden. Think of it as being unique. Yamugaa tokitwala kuba nti oba kiri mu bubi oba kikakasa manyani oli wanjawulo. Now, Dr. Peg. Namunanyi Dr. Peg ebintu ebimu sibikakasa mu bulamu bwange. Nkaini katulabe kyolina okukakasa. Control your condition the way some people control their diabetes. Yamugamba nti kitwala embeerayo yeringa ey'omuntu yenna omulwadde wa sukaali naye nga kwegamba yeewala ebiyinza omuleetera sukaali okulinnya. Kajjukira ono baamugamba bw'anaagezaako getting involved n'abalenzi ajja balumya. Need to stay alive. When that happens, your succubus side emerges to feed off of others in order to replenish what it's lost. So then, Charlie doesn't really have mono, does he? No. Kadi yabuuza oba Charlie talina obulwadde bw'alina oba bw'amunywegera tebumukwata. Supplement to help your body regulate its energy. Yensonga lwaki olina okwekumira ku mpeke zino zibanga supplement okulabika nziyambako omubiri gwe okulwanyisa ekyo ekikulimu naye lwakuba ekintu kiri ekimu tekiringa bulwadde yazaalibwa oba nakyo kijja kikula mpola aga tugeze kulabika nti obeera mu bulamu obulungi obwa bulijjo obuli nnomu ng'era mama wo bwe yali kya musaayi nyina yakimusiiga naye kibanga kisitaani kadi ono yakwata okuba ali wano abirowoozaamu busungu bumuli bubi yalumya omuntu ngeza kutaasa Nick naye maama kati abaali wano omukyala ajja Queen mwami ate ki neeta akwogerako naawe abadde alina groceries za voleta nina omuntu gwe nasse kadi yamugamba tuula nkubulire kino nadde sina kyakkola. Now, if the others find out singa abala bazuula myself, they'll kill me bajja kunzita and then they'll banish you and Emily. Awo goba kugobe mu kitundu kino ne Emily. The others be baliwa bannaffe bakwata okuba okujja ano si be bokka vampires oba abajja wano abantu abasinga bajja mu community nga zino kwekwekayo era ne babaako n'amateeka agabafuga. Kati yagamba nti singa ekibondo kyabwe kimanya abalala bakutta kuba oba ogezaako be-exposinga buli wabaawo victim abaaliiriddwa vampire obanga alaga ni vampire mu kitundu mweziri kati gwe bakujjawo yamugamba kyolina okukola kintu kimu olina okuyamba Nick tofa ekyo tujja kikwasaganya kadi omukazi yamugaa tofaayo kati muli yawulira ng'alinga ali seefu nakyalo ono kubanga naye ayinayo ekibi kye yakozeeyo naye bulijjo gwe banenya kati omanye ekyewunyisa Nick yakwata ekkubo najja awaabadde kumpi emitawaana kyokka abaddewo kamera naye kamera eno waya zaayo zaakutuddwa yajja akebere kubanga asoose okwetegereza we yabadde alaba incident eno we yabeereddewo ddala kamera zino zaali tezikola kubanga alabye ni kamera zino zaali zaavaako era wabaddewo n'ensonga lwaki omwala adde amuleese mu kibira eno gy'abaamuttira kati okusinziira nga bajjukira ekiro wekyabadde omwala yamusembeza mpaka eno ng'ayagala muttira eno mu kibira agenda maaso n'okwetegereza alokulaba wano sajja we yamuyoledde era okukana okuwuuta n'oku awe kyabadde sajja amujjukire adde muwuusi ng'avulubanye nyaabula adde avulubanye anange naye omulambo oba yagututtewa kadi yetegereza buli wamu jjukira beera musirikale n'okola omusango otya nnyo kuba omanyi kye kitegeeza omusango okusinga yakwata ekkubo n'avaayo kwe kudda moroka ya poliisi abe ng'ava wano ebirowoozo bingi agenda okwetegereza ndabye bubi akuza amaaso nga nsireka mbadde sirabye bubi okwoteta bannange ani atambula ng'abazimu emisinde basi bayo jangu wano kiki wakoze
yasindisa ofisa ajja munoonyerezeeko. Why are you even here? What are you? Oyagala kunvaamu, oyagala kukola ki? Sure you didn't leave anything but... Simanyi kyogerako ntugira weerere. Nkulagamu erinnyo onoojula okalaga. Agenda okujjukira. Najjako ekirya. Kiba ku maaso olukijjako. Ki ky'obadde ozze okola wano? You take me to Teresa. No, you control your man. I want this investigation to end now. N'amugamba njagala okontrolinga basajja bo kuba njagala okunoonyereza kuno kukome wano. Oba towulidde ojja kukiraba. Nkulaga erinnyo. Warning. Naakuno kwe kulabula okusemba. Agenda omutta. Annange. Abasajja batambula nga mbuyaga. Kale no vampire nebeziza omusango nakyo kirala oba gino n'otya ku mpingu. You. Gwe. In my office. Nkwagala mu office yange kati. Yajja munyiivu. You went to the Radcliffes against my orders? Wagenze n'olabika okuba osuka ku biragiro byange. Saganya ogende wa Dylan Radcliffe. Wabadde ononayo ki? Go home. You're done. Genda eka. Nkuwummuzaamu olwaleero. Kati bukyanga gy'omukulu talabika nkonga munyiivu atyo. Kumbe vampire mukubye engwala nga bwe muwanika eti. Emusanze ne mbuuza kyadde wanonye eno. Nagaana nabadde nnonye. Ndaba oba tewaliwo obujulizi bwonna buyinza tu implicatinga ku mukazi gwe yalidde. Kati bwe yajja ku mukutu. N'abuuza vampire bagiyita bati. Ayagala kumanya kuba toyinza beera n'omuntu gwotakkaanya naye ng'ate alya. Kati ono yakomawo ewaka. Naye ng'abirowoozaamu ye musajja lwaki? Anyiigidde nnyo. Jjukira ono ayinamu ak'obuntu kuba oli girlfriend we. Webanga aliwo ekintu kyonna ekyamutuuseeko aba yeetaaga n'amanya. Omukwano gumuli bubi. Omukazi akukyaba ng'okimanyi. Yanoba ekyengera naye ng'ali makindi. Saawa yonna oba omulabako naye omuntu abulawo n'otaddamu mulaba baaba. Kati kuba wano ayinawo engeri y'akasawo ke Nakyalooni. Ennaku z'amaze ng'abeera wano. Kati kwe kudda mu bintu byatandika okwetegereza. Alabe. Awulira si mumativu ku ekyo ekyabadde ogenda okwetegereza. Abadde n'eddayale. Pulogulaamu ey'olw'emu mu wiiki olwokuna alina gy'ala olwokutaano naki. Taata. Father and daughter dance. Ogenda okwetegereza nga mulimu ekifaananyi ekya Nick Monaghan mukama we. Kweni omukazi ono lwaki abadde n'ekifaananyi kya boosi wange abadde amwawula. Kati yayita munne nga mugaso okwambula ekyo kyekitegeeza. Okay, slow down. Kweni genda mpola. Ate lwaki? He's been acting strange to me all day. I swear he knows what's happened to her. Alabika amanye ekintu ekyatuuse ku muwala ono. Lwaki wabadde neekambuwazaako? But if you really believe what you're saying, bw'obanga ekyaddala okkiriza byogera, something concrete. Oyina okujja n'obukakafu obulaga. I know it hasn't been 48 hours, but run our credit cards. Maybe you'll find a connection. Kati okyayi naye ofuna otya obukakafu? Nkweni tulina okuleka ntumanya abadde atambula ate bani badde atambula nabo n'ebisigadde. Tudda ewa mwana mwala Andy. Taata yakomawo. I think that's wise, at least until Peg starts you on the medicine. Kani nga mga kyandibadde kyamagezi oba nga weekumiramu eno embeera naddala ng'ate oli ku ddagala. Taata. I don't remember Mom having the weird rash like I have. Aga ntamanyi nti maama oba yalina obulwadde bwe bumu bw'alina. Yeah. And when you guys, you know. Kali nga mugamba bwe yali alina obulwadde obwo mmwe mwali mukikolako. Tolaba nti omukazi ayinza okubeera awo nga yeeyagala nga takikolako naye lwamanya nti talina kikolako mpaka ate kimweraliikiriza. Kati taata yajja. Allergies. But the two of you made it work for all those years. Right, we made. Kati ng'agamba ni mwababiri mwasobola okuleka ne mukikolako eryo n'ebbanga. Mwasobola okuba kalinga obulwadde buno. Kati maama waba yabulina teyabukusiiga kuba munnange. Omuntu yenna bw'abanga alina obulwadde ate abalala wamukwatirako babumukwata. Naye mubaamu ate n'abantu ng'oli alina obulwadde naye ng'abeera ne munene nga tebumukwata. Kubanga n'embwa mubaamu oli ng'alina embwa mukazi n'aba n'embwa ye
myaka gye gyonna naye n'omwami n'etamukwata. It's your safest bet. Kati yamugamba nti olina kuleka ndi okola ekintu kimu munaffe Dr. Peggy Myola kye yagambye. Yengeri yokka okusigala ng'oli safe. Hey. Why? It's me. Nze. Listen, I did like you said and... Nkebedde nga bwe wangambye. Sound what? Ozudde ki? I ran our credit card purchases all the way back to the beginning and... Waliwo credit card nakyala z'abadde akozesa. Guess. Omanyi naye kiriwo? Chief's hometown. Okay. Ali ku simu. Good night, sir. Sula bulungi Queen, sula bulungi Seba Fande. You need to get in here. Yamugamba ni weetaaga okujja wano. Kaakano mu kaseera kano maama ali mu kwambala. Got some news. Principal Houston offered me a job in his development office today. Kati ng'amugamba ni olwaleero bamuwadde omulimu nakyala yafunye omulimu. And I thought you'd be happy for me. Mbadde manyi ogenda kunsanyukirako. Of course I am. You'd be great at it. Ekyamazima nkusanyukiddeko. Don't want you to get too entrenched in the gates. Honey, what are you talking about? We're about to attend a party in your honor. I know. Kati ng'amugamba nti balinayo akabaga. Don't work out. They having a party in his honor. Because as much... Kwe kabagenda kuba bamukulisa okujja okuweereza. Yandibadde yeteekera ekyo essaawa eno. Don't fit. Kali kumbe ono alina ebizibu. Naye talina kyakukola akabaga alina okukabaako. Tuddako ewa nakyala Claire Radcliffe. Kati omwami yeetegeka kubanga leero balinayo akabaga ak'okulayika ne bakulisa mwana mulenzi. Not with everything that's going on. Kati ono aganze mpulira saagala nagenda. Look, I've been thinking about what happened with Nick. Kati ng'amugamba sooka olowooze ekyatuuseewo. Olowooze naku ki abatuuze kye banaalowooza kuba singa ne tugenda akabaga ako. Is they are searching for someone to save them from themselves. Nayinza okuba anoonya omuntu yenna gw'ayinza okulika ne yeetikkulirako ebizibu. He's so caught up in his own agenda, he can't see the damage he's doing until it's too late. There was some kind of intervention. He's going to take us all down with him. Kati yamugamba ni olaba tulina okunoonya engeri tuyinza okulabika ni omuntu ono naffe tumwijjako. Kubanga ayinza okuba bwe singa banaamanya nti yabadde mu kyokwenyigira mu bino ebintu ayinza okugenda wansi naffe. Tetulina kukkiriza ekyo kibeerewo. Kati munange waliwo amawulire akwata mu byali mu Chicago. Okudda eno waliwo agenda maaso n'ogeetegereza. Jjukira Lee yamuyise Makasi abeeko kye bazuula. Njagala olabe. Omuwala gwe yali ayagala Walcott family bali mu kunyolwa family y'aba Walcott banyolwa ku lw'omwana waabwe. Jjukira bagamba waliwo omwana yali yenyigira mu narcotics era munaffe yamukuba essasi. Kati bagenda okwetegeeza amukuba. Kwendi omuwala omulaba omukyalo omulaba. Omuwala ono baali tebamuyita Teresa. Yalina amannya malala nnyo. Kati bulijjo omuwala w'otuuka omwagalira nga yeekwese mu linnya eddala abeera muyaaye. Kati baamugamba ni gwe ekyo kirowoozaako ki. Ne tudda akabaga gye kagenda okubeera. Bantu baali bakuŋŋaanye bayitirivu. Kwegamba house party zibeera zinyuma. Kati ne bano bajja. Manyi bwe mukulaakula myaka mma temukyagenda nnyo mu bidongo mukola bupata abagenyi ne bajja era baba bakukyala awo ne musanyukamu. Sajja mukulu alwala buli omu yajja omubuuzaako omwami kiki ndi bulungi siwali buzibu. Sirina ttabu sirina ttabu. Nkeni wayinsanyusa okulaba. Sajja bakulu. Kali kumbe Eruda Devon yali waali. Kyava atambula nga adda muli. Devon kati yayitawo mpaka mu bisenge. Bw'atuuka mu kisenge amakandooza mwe bakuliza pata eno yali yaani. Kati agenda otuuka eno kireka kasefu yali akamanyi. Naye nga buli koodi gya samba gigaana. Kati yalowoozaamu 05-11-11-00. Divorce. Oh, Frank. Kati mwalimu ennaku z'omwezi lwe bayawukana naye.
kati munda mwalimu obutambi mulimu n'obulalo buliko amannya ag'enjawulo. Kati ono yalina kasiddi n'akajjamu n'ateekawo kikava ekikalu. Ono omusajja si mwangu kali kasiddi n'akamera kati kwe kuzzaawo. That line of bull you so true. Omwami yajja agoberera. What are you doing in my bedroom? Remembering. Kani ngasoka mugambo badde okola kyono kwe nimbadde nzijukira. Kino kyali kisenge kye nga tebannaleeta mu kyalo mulala ye baamugoba. Kati mbw abadde azze mu kisenge ajjukire. Two of us. Singa kisoboka naaba nga asobola okufuna olunywegero oba oli awo lusemba. Ewo nkwatako mpuliro kambaga kati olaba nakakifuba kijjuza ddavaawo. Kumbe kamubbye. Naye omukazi muzibu nnyo ye muntu akwatako n'akwerabiza ky'obadde olowooza ekituufu. Kati ono yaraba nga amaaso go gatunula kwegayirira. Singa kisoboka kyansi endala nga weeri. Kumbe mbu baamugoba. Ono tamanyi nti abbiddwa. Abakazi omukoowa ate yezza. Adaki. Kakano tuba tuli wano mwana mulenzi yajja kati agenda otunula ati nga talengera Andi. Kati nga mugato genda kujja. Nkeni yasijja kujja erwaleero ekirondi mulwadde ndika. Kati ate agenda okwetegereza nga taata wa Andi naye kabaga kwali. Namanyi eka kituufu Andi aliyo yekka. Kati ava bba ekimuli ky'abandi. Wano talaba mugaso gwa pata eno. Kati kumbe ono naye alengera. Bangi bajja okubuuza ku mutaka kumwozaayoza. Ono alina ke yajja mu nsawo kwe kutambula nga ajja gyali. Tukuyozaayoza. Amugamba eyo we wali location awali omulambo gwa Teresa. Nkukakasa era nkwesiga tojja kukola manyanga. Welcome to the gates, Chief. Tukwaniriza okujja mu gates n'amugolekera ebbaluwa. We yazika omulambo gwa Teresa kubanga ono yadde ayagala kumanya we guli. Kakasa nti tewali bukyamu buyinza kuleka ne budda singa wabaawo ekibeera kyonna. Kati amuwadde location njagala olabe. Kaka nakyala yuno Radcliffe kyokka naye alina baagobereza amaaso. Kati akwata ekkubo nadde erudda kyava akukuta n'ajjayo essimu ye alina gwakubira ono gwe bayita Lona Mitra ageeka. It's Claire. Why Christian? As soon as you get this. Ono Claire. I ran into Barbara Jansen today and I'm worried that she's creating a bit of a problem. N'agamba omanyi engeri gye nasanze ani ono nakyala Barbara Johnson. Second thought, don't call me back. Nkeni ndabika ogenda kuddamu nkubire. Abadde amunnyonnyola. Jukira Barbara Johnson ye yabasanga ku mulundi guli mu Kabaala lodi gwe yali agenda okuutono n'amugaani muleke. Naye okuva lwe baddamu eraliikirivu nnyo. Ayinza omwonoonera obufumbo oba ki? Trying to work out our differences. And I say you know better than to trust Devon. Kati ono nakyala ali ssebo mu ddi omupya. With her today, I'm ready to let bygones be bygones. Kani ng'amuganga ngenda kitwala ne byayita biba byayita. Omanyi bw'oba oyagala omusajja ne bakugamba nti yali ayagala gundi tokiyingirira nnyo. Ogenda okwetegereza omwami ava mu kisenge naye nga jjukira n'oli gy'abadde ava. Nk'entutya eggaali yo gy'ena. Kati ono yadde erudde asobole okusoma location. Lodi alabika we yaziise nakyala Teresa. Kati aba ali wano. Marcus nga tajja. What are you doing here? Ate ononye eki. In a body like this, I just didn't think this could wait. Kani ng'amugamba mbadde njagala kubaako kyenkulaga. I know the truth about Teresa, Chief. Nategedde amawulire akwata ku Teresa. Si kyotegeeza. You don't know? Kweni tomanyi. Marcus, what are you talking about? Simanyi kyogerako. Her name wasn't really Teresa. It was Amanda Walcott. Yamugamba nti amannya g'omuwala ono gaali malala nnyo tabanko Teresa. Balamuyita Amber Walker. Nkweni olaba. He came down here to confront you. Kali ng'amugamba ku misango egyali gye wali okolako eri mu Chicago. Omusajja gwe wakuba essasi yali ava mu famire y'abano bagondi ba Teresa oba ba Walker. Kati omuwala ono alabika abadde akunoonya kuwoolera. Public or family?
If I knew her, Marcus, I would have said something when you introduced us. Agan singa nali n'ekintu kyonna kye mmanyi. Nandibadde mbaako kyegamba olunaku lwe wamunyanjulira. Naye mbadde simanyi. Chief, it was my fault that she got this close to you. N'agamba nange bwadde mutaana gwange okulabika ni omuwala ono atandika okwekukuutirizaako n'okulabika ndi atandika omukwano nange yali anoonya waasemberera ggwe. Kwegamba ono okwagala omwana naye yakimanya ni yakola nsobi abadde amwagala amusembeza eri chief. Kakiringa ono naye akitegedde ni omwana abadde muyaaye. Relationship yonna oba oyagala omuntu n'okizuula nti muyaaye okipowa. Well, see you in the morning. You bet. Nkeni tulabagane enkya kono ni kale. I thought you could use one of these. No idea. Mukyala amusabye akunywa. There are a lot of people here waiting to hear from you. I know. Tugenda maaso. I'd be nervous if I knew what I was going to say. Mukyala ayagala nnyo bbayi buli kaseera baamutereeza. Are you really happy here? Kadi yambuuza naye mukyala wano wetuli oli musanyufu. Truth? Kwayindi oyagala mazima? Yeah. Ekituufu wano njagalawo. I am. Ndi musanyufu nnyo. I think about what we've been through this past. Kati kumbe ebizibu ebyadde bitandise okubeerawo ebingi. Omwami alabika agala kubwaka. Ayagala ekitundu kivaamu kino. Has friends and Charlie has a girlfriend and it. Yamugamba ni munnange nga nange wenafunyeyo emikwano. Charlie alinawo girlfriend ne muto n'omwana waffe omuto. Environment bajagadde ba community bajagala. You say anything, I know that this is a huge difference than what you're used to. Yamugamba ni singa mbadde ngombuuza ekintu kye mmanyi kuba nange kino nsolo kimanya. Waliwo enjawulo nnene nnyo okusinziira mu bulamu bwe twalimu eri. Ngaini okay. Okay. Ngoini kale. Kale. So are you coming or? You mean? Kadi yamugamba ni ogenda kwate kubojje. Manyi olunaku luno olw'okuva Kabaga ssebo. Awo ino kisambamu. Kati yakola musajja mukulu ng'akwata erudda kwe kujjayo location eyamuweereddwa. Ate olwedde ne Makasa alabika amaze okupowa. Muwala alabika ali muyaaye era abadde anoonya kutta chief. Kati ono location kwe kujjayo kya naye nga adde asoose gisomamu. Yadde asoose gisomamu. Efirimu egenda maaso. Kaakano nnyinimu yakwata ekkubo n'ayitamu. Yeah, I just didn't feel comfortable about leaving Andy alone for so long. Kadi yagamba omanyi. You know, you really should. Siyinza kulira bulungi nga ndi wano nga simanyi embeera ki muwala wange mwali. No, Andy can handle what's ahead of her better than you think. Yamugamba kyamanyi omwana ono ali bulungi n'okusinga bulowooza. How we controlled it, and now I'm afraid that she thinks she can do the same. Thomas, there is some truth to that. Yamugamba buli kaseera Thomas wabawo amazima. She'll be able to make it work like you and Eve did. Ngenda kulabika nimbaako engeri gye muyamba n'okusinga bulowooza. Peg, Andy's mom didn't die. Nga mugamba naye muneerowooza mukazi wange yafanga Andy bw'amanyi. Ekirwadde kyasukkawo. Yali yagamba omwana ndi nnyoko yafa accidenti. Kumbe si bwe kyali. Kirwadde kyasukka nenda nga kitamye ne munyiga. Kati ndi mweraliikirivu n'omwana ekirwadde kijja kutama nga kya okumuwona alina kunyigibwa. Egenda maaso. Kaakano tuba tuli awo. Musajja mukulu tazze n'ekimuli. Kyekava kajja. Kimuli nakibbye ku pate. Hi. Hey, I'm glad you came by. Nsanyuse njezeemu. I stopped by this morning. I know. Nayiseewo ku makya. And manyi. Now I feel like a stalker. Yeah. No. Awulira a stalker. Awulira nga afuuse stalker oba omuntu alemerako ennyo alingiririza. You know, look sick. You look perfect. Bamugambye asigale eka mulwadde kumbe ono yalaba ali perfect. Like healthy perfect. Nze nkulaba oli health perfect. Too.
Bulungi. Oh, are those for me? Ebyo byange. Right, yeah. Nnyo. For you. Kuleetedde. You're gorgeous. Bane yunya bulungi. Can I come in? Nyingire munda. Kumba yagala kuwandiika. Look, Charlie, I like you a lot, and even though things just ended with Brett, wait to see what you and I have together, but... Newekibanga siwaliwo obuzibu bwonna naye nandibadde nnokakasa nti omukwano guno gulimu obulamu tulindako. I'm a big fan of self-control. Ekyo nange njagala nnyo okulinda. Charlie. Mpagira nnyo ekyokulinda. Nja kulaba ku Monday. Kweni kale. I take it back. What? You do look perfect. Come here. Nkweni soko Joan. Sebo kamugaye balinde. Ne kamunywegere ebbali. Ng'olina okuba ng'ogumiikiriza. Oli mugumiikiriza. Kati kumbe nako muli kawulira omuliro ne bakagamba wonyogera omuntu aba awedde. I want to say how truly honored I am to be. Njagala kukyogera eri amazima gali nti simanyi bwe nnyinza kugeraageranya ekitiibwa kye mumpadde. Trust to protect your homes. Era njagala muneesige n'okuuma amaka gammwe n'abantu abanjawulo abali mu community muli ba muwendo. I realize is that no police department could do this job alone. Ekyamazima tewaliwo police department eyinza kukola nga teyina bantu balungi beekola nabo. Neighbors is no matter what our differences are, we all look out for each other. Era ng'agamba poliisi eyangwirwa nnyo emirimu gyeyo nga banneiba nabo baagalana era buli omu ng'alabirira munne. Taata yatuuka. Truth is that's not an easy thing to do. Kali si kwe kulengera ebimuli. What we do. N'amanya waliwo yazze okulaba omwana. Kali kumbe ono naye yalaba akatambi. Lwo omukyalo ono ayina engeri gy'alabamu omukulu wa poliisi. Ayina we know that we're part of a community. Kirabika ekyamukyayisa bwali bwenzi obwo. To getting to know. Yali ayina abantu bagenda nabo mu mukwano bawe n'amugoba njagala olabe kati omanye ekyewunyisa Lodi ayina n'ebifaananyi ebiraga eno siddi nayo njirina eno kanjiwandiikeko Dirani nani ne Nick Monohan ayina omuntu gwe baayola ayina engeri gyakuŋŋaanya ebyafeeyo ku bantu ale batasobola kulowooza ndi abiyina lengera ekiri wano abasinga bayinako bwino yavazaawo bali balowooza kamera zaali teziriiko tebamanya nani yazikuulako kumbe Lodi ono kyekiddako we tugenda okutandikira ku mukaaga. Tomorrow every single woman in the gates is going to know that I was out with you. I could take care of it. No. Your succubus side emerges to feed off of others. What happened to Charlie happened okay. to me. Nagambye tolekera ka mukaaga ayina te. Kakade mu kaseera kano tugenda okudda eruda mutaka ayina bwe yayita agamba nze ndi poliisi. Waliwo ekitundu ekyaguddemu obuzibu. Ajja asooba mpola ogenda okwetegereza. Zino si nviiri ogenda okwetegereza Babula ali ku ttaka agenda omukwatamu nga talinaamu wadde akanyeenya okumukyusa ng'aliko amannyo abiri. Vampire yamunuunye. Home at last. Kaakano bano bakomawo eka basanyufu byawa Katonda. We've grown up since then, haven't we? Kyava jja mukwateko. N'asembera. Nana yagala kitandikako. So are you too exhausted? Your big night out? Kali ng'asooka mbuzi oba ye ne munne bakoowu. Or can you still muster up some of that youthful energy? Naye agenda kusooka ate kale ayongeremu oluto olulala. Kali aba kitandikako ne wabaawo akunkuna. We need to talk. Twetaaga okwogera. Yamugaa twetaaga okwogera. Where were you tonight? Wabaddewo ekiro. Was out. Ejjo. My wife.
ne mukazi entwadde wabweru. To see you out with your wife? Yes, about 300. We were at a benefit for Children's Hospital. Kade soka namunnyonnyola. Why, what's this about? Wezaaweredde essanga mwenda. She was killed. Ng'amugamba ni waliwo eyatiddwa. Ne vampire yamusse. Babula kali kumbe nakyala ali yeruda ng'awulira. Babula mufu. Katonda watu. Babula yabasanga mu woteri ku mulundi guli. Waliwo akafo kabayita Red Doors. N'amuwonya amannyo tabanga mutaka yamulumbye n'amugyawo. Tutandika butandisi. Ne tudda mu ggwanika oba. That means he's going to record the punctures as ritualistic fetishism. Yamulaga ebisago ebyo. Can I? Najjalabe. Vampire sabo ziba n'obukugu. Kati yawunya mu bulago wano. This is definitely a vampire bite. But it doesn't look like it was a... Singa bite ene badde ya vampire yali badde awulira. Killing her? Well, I can't answer as to what it was about. Well, you can answer something. Right now, you're the closest thing to a suspect that I have. Kadi yamugamba n'ekyamazima kawungezi k'olwaleero gwe suspect omukulu gwe nnina. I can prove that to you if you'd like. Kadi yamugamba ekyo nsobola okukakasa nisinze. But it's not you. Kadi ng'amugamba ebanga vampire yamusse nga si gwe ani. Waliyo vampire endala? With me. Kadi mukazi wo. Aga mukazi we yabadde naye. Community living inside the gates. Ng'agamba waliwo abalala bali mu gates. It's very unlikely one of them would have killed this woman. Ayinza okubanga emu ku vampire ezo yasse omukazi ono. Raise our families and to try to live a normal life. Ffe twagenda maaso okujja wano nga twagala kutambuza famire zaffe ng'obulamu obwa bulijjo. Well, one of you has. Kati omu ku ayinza oba yamutemudde. I need the names, Dylan. Ogenda kumpa kumanya gaabo vampire endala eziri wano zitutamanyi. 90% of the people who live in the gates, they have no idea. 90% ku bantu bonna ababeera mu gate muno tebalina kirowoozo kituufu bamulirwana be tuli biki. In fact, maybe you should let us deal with this. But you deal with it. Wanbadde otuleka ffe ne tukikwasaganya nga vampire family. How are you going to arrest a vampire? Kannyagala ombuulire gwe oba oyagala omulimu guno okwasaganye nga poliisi ogenda kwata otya vampire. Tosobola. Neleka ffe tukole okunoonyereza kuba balina amateeka agaabwe agabafuga. Bagamba teri kutta. Era tebayiga munda mu gates. Christian, it's me again. Kadi ono akubira Christian. To talk. Twetaaga okwogera. Waliwo ekyabaddewo ddamu onkubire. Essimu agikubyeko ng'erabika Lodi takisobola gikwata namugaleka message. Naye amugale ddamu onkubire. Kadi ono yagenda maaso n'okwetegereza ebifaananyi bino. Ebyakubiddwa oluvannyuma lwa siini oba okuzuula omutemu obwakoleddwa Evelyn Williams. Kyava afuna kaadi. Najja akube ku ssimu eno. Lieutenant Evelyn Williams at the Miami-Dade Police Department. Leave a message. Hey, Evelyn, it's Nick Monahan. Why, Evelyn? I was wondering if you still had that spot open on your homicide desk. Mbadde nina fayiro gye ndi mukolako ku homicide desk yange. Neetaaga obeeko ky'onnyamba. Mutaka. Kyava ayita Ben. Ha? Yes, Chief. Wangi Chief. Something for me. Namugamba aliwo ebifaananyi bino kunneetaaga kuleka ndi obinkeberera. Kamera. Katuddako wa Peg Muller. I'm afraid it's got... Genda maaso n'omulwadde we. It's a good thing I finished your medication. Kani gagamba ekituufu kiri nti olabika obadde oli ku ddagala. 3 times a day. Oh, okay. Nkaine kale. Possible side effects you should be aware of. Things like we wanaabeerawo side effects. Ojja kufuna ebintu bya bulijjo nga nozia. If it's safe. Okuba ofunamu okusinduukirirwa emmeeme ne kamunguluzo omutono. I don't know. I mean, I don't know if I should take these. Andy. Agamba simanyi oba nogenda maaso n'eddagala lino. Nga mugamba ni omanyi. Body gets the larger it'll grow. Ekintu kino singa onoova ku ddagala kigenda kwongera okula era kigejje. To replenish yourself. Nga mugamba olina okwesuubiza ekyo eri ggwe kennyini. That to happen. Nti ojja kwekuumira ku ddagala ng'olwana n'ekimba ekyo. Kuba wootaakirwanyisa ojja kisiiga abalala. Era manya n'emikwano gyo ssaako ne bonna b'obeera nabo tebali safe. Nga tojjanjabye ekirwadde ekyo. Katudde wa Chief Nick yakwata bastola njagala olabe mu birabe ebyamuweereddwa mwabaddemu n'omusaalaba. Jjukira twakoma okulaba nga anoonyereza
kumikutu migatta bantu vampire efetya naye era kyovola badira niyamugambye leka fa bakola okunoonyereza kuno kati njagala olabe yakubidde Evelyn Williams n'amugamba abeeko kyayinza omuyamba kati yakwata kubo n'abaako wakunkona ku makya Gloria Bennett? Nkeni yegwe Gloria Bennett. Please come in. Hey, yingira. I just don't understand. Sitegera butegezi. How did this happen? Kino kyabadde okiti. Injuries, but we're still not sure the exact cause of death. Situmanyi oba amanyo ge gamutidde ddala aga vampire. Moved into the gates almost 6 years ago. We used to go shopping almost every day. Huh? We wouldn't buy much, we just like looking. Abadde munywanyiwe. After a while we thought, just why not open up our own dress shop, you know? Surround ourselves with the things we love. When was the last time you spoke with her? We closed up shop around 9 last night. Barbara wanted to stay late to go over invoices, but I was tired. And I left. Kadi yamunyonyola mbaine we batambuddeko jjo naye nalabika okuba niyaddemuko we bayawukanidde kadi ogenda okwetegereza ono kumbe engalo zaazitiisa omusana. Did you go home? No. Kadi ogoma yawukanye gwe wagenze kwenedda. And that's the worst part. I wasn't really tired, I just didn't want to do those invoices. Kadi naye mbwe engeri yadde akoyekoyeemu. There are people she didn't get along with. No, not at all. Kadi yasooka nambuuza bantu ki baabadde awangala nabo ennyo. Does he live here in the Gates? Alex Dupree on Terry Lane. Okay. Thank you. Nkeni weebala ebibuuzo byenkugyeeko. Again, I'm sorry for your loss. Ekyamazima kitalo nnyo okufiira munywanyiwo. Whoever did this. Naye munange yamba ozuule yenna eyakoze ekyo. Nkeni kale. Amulabye atiisa engalo z'omusana n'amanya n'ono naye vampire. Katudde eno baafumbye carrots, broccoli n'ebirala. Barbara, are you sure you don't want to postpone the meeting? Kani ng'agamba bannaye engeri twafiiriddwa munnaffe tumwagala meeting tugyongereyo. Baabadde bateesezza okusinkana abakyala abagundivu ab'omu kitundu kino. Babeeko ebintu bye bagenda maaso n'okwogerako. Being the gossip. So, what have you heard? Kadi ono yagamba ni Robert ne kino yandibadde akyagala omugenzi. Meeting okufaako tekiyinza gisazaamu kuba omuntu yenna yandiyagadde okulabika ebiseera byaffe eby'omaaso tubitangaaza nga tuba abakyala ab'amaanyi baagala kulabika ni bayiyiza wamu agali yawamu ge galuma ennyama lwakuba olwaleero abantu baagala kukola bokka bokka buli omu ayagala yeekulaakulanye yekka. When it comes to events, a little competition. We sponsor the golf tournament. Kani mukigenda kuleka ni kibeera mu little competition kubanga oluusi events ezisinga we zibeera mu ka competition akatonotono buli omu alaka ng'okola nnyo. Kati omuntu awana abeera enkulaakulana wabeerawo competition buli omu alina okuleka ni akola nnyo abe ng'asobola okuleka ni asanyusa abalala. Njagala olabe egenda maaso. What Charlotte is trying to say is that in an effort to keep the competitive spirit alive, we need to come up with something else. Kani ngagamba bino byonna kuleka ntukuma omwoyo guno nga gukyaliwo nga gutambula kwegamba ekirowoozo kye baleese nga kitambula balina okuleka ne bakyongeramu. Ani omusajja mukulu bw'aveeyo ng'abaako waayitira awalala kali kumbe gyakonkona nnyini ali mu kuwuga. Can I help you? Nkuyambe. I didn't know if anyone was home. I didn't see a car in the driveway. I send him out to be detailed every Thursday. My ex-wife always told me appearance is everything. Laba. Mr. Dupree, we should talk. Agamba n'ekindeese kye njagala okwogerako. I can't believe it. Sikikkiriza. Buli gwe babikira awuza takikkiriza. Were you and Barbara on speaking terms? Our divorce. Kadi yamugamba oba naye adde boogera kweni twali twayawukana. Ye ne Babula abadde amuga okuva emu ayawukana temuddangamu kuba ne mwogera mu ngeri emu oba endala. A free spirit. Abadde alwawo. I wasn't equipped to give her. It was clear she was not happy, so. I'm sorry I have to ask you this, Mr. Dupree, but... Onoosonyiwa okubuuza kino Mr. Dupree. Where were you last night around 10? Ekiro kyajjo abadde ludda ssaawa aweza ekiro ssaawa nga 5 we bati. No, Barbara was seeing anyone? Waba tolina gw'ogenze kulaba? Anyone per... Kati omukyala ono Babula baali baagalana n'ono ne baawukana kubanga ebireeta divorce wakati mu relationship yenna bibaawo ebizibuzibu kadi baayawukana. Alright. Kadi yamugamba nti temwogera ebbanga lyomaze nga mwawukanye temukyayogerako eni apaana. Ono nkale
manyi bw'obeera nga wali oyagalanyeko n'omuntu n'afa mu ngeri y'akabenje obeera prime suspect gwasuubirizibwamu asooka. Kati ono yajja okusinkana Christian. Kiki wakoze? What are you talking about? Kiki ogamba kinakoze? He's dead. Murdered. Babula mufu. Era yatiddwa vampire. Ne bagamba nze namusse. I was afraid she'd say something and you said. Bwe baali naye. No. Namugambye ayinza okufuuka obuzibu. Kubanga ebintu ebimu ebyawula abafumbo biba bwe bityo. Gundi namusanze mu bbaala alina omusajja gwali naye. Kati ono yalowooza oba ono yatemudde omukazi oli asirisa olugambo olwo mu ngeri emu oba endala. Together is an arrangement. Agamba sinza kulabika ngenda maaso nakusaanyawo nkolagana gye tulina wakati wano. Nkeni apaana. Enkolagana kyeri wakati awo ey'amaanyi. Baali baagalanyeko nono yafumbirwa mulala. Kati awulira ate akyamwagala. Kani ng'amugamba ekyamazima. Era yali afunye essanyu lingi nnyo okuba lizimu okusinkana nakyalo no kibageze okulekaani bagatta neera. Essanyu lye lyonna bwe kuba kunoonya omukazi lyalinga mwono. Si musanyufu nnyo yafumbirwa ewa Dylan. Naye atayinza kulabika ndi yeetemerako ettaka okunyiiza omukyala gw'ayagaladde yabaawukana. Tayinza mukwetemerako ettaka ng'akola ekyo ekitagwanidde. Tukyagenda maaso. Kaakati nga bukyenkya. Honestly, I just give up. I've been trying to come up with new ideas for a fundraiser, but they've given me less than 2 days' notice. I swear it feels like I'm just being set up. Welcome to suburbia, where everyone uses their... Kadi ng'amugamba ninkwaniriza ku suburbia. There's eyes out. Ye nakyala Devon. The whole we and they thing. Nakano Devon ono ennaku zino munafu ono gy'asiiba. Her friends. Basiiba bonna. Naye lulijjukira agezaako kulekanya omwami amugamba we bamuwadde omulimu. Naye ne kireka omwami tamusi musanyufu naye jjukira oli alina byalowoozaako. We can give manicures, pedicures. Kani ng'amugamba tusobola okufuna bakasitoma b'enjawulo ne tutandika okukola ku pedicures, manicure. Oba oli awo abasajja abasinga babeera seefu ng'alengera mukazi we afunye omulimu naye ng'agufunye ku mukazi munne. Mukazi we agamba ni nafunye omulimu naye nga musajja ye boss weeraliikirira. Kaakano mu kaseera kano oli yamugamba nti tuyinza okuba ku kye tukola ne tussaawo emirimu tufunawo eba ngeri ya pedicure oba manicure. Katuddako erudda waliwo atwala Nissan. Ono yamuteerako ekigombe. Katonda watu. So speeding? Mbadde nvuga ndi mu office. And there's only so much you're willing to do to help me out. Mbadde ndowooza olina ky'oyinza okukola okunyamba. By a vampire from outside the gates hunting on the inside. Agamba. I know about? Wayinza okubeerawo vampire ey'ebweru ng'eyiggira munda muno. Bartender gave me a list of names of people she hung out with, guys. Yamugamba wandibadde onnyamba n'ompa list. Kale kuba nze nina kye nadde nfunye naye oba olina ku wano b'osuubiza yafunye list ey'abantu abo abayinza okuba ne vampire naye nga zijja okuyigira wano. Hendrix, Franklin, ekyo nakibikka. I'm sorry. Kweni nsonyiwa. Nick, just so you know, my people are looking into this as well. And if they get... Naye ng'alina ekifaananyi kyalabe kyabadde yeetegerezza ennyo. Namumanya malala nnyo. Wabula nga weetegereza ekifaananyi ya Christian kye bamanyi. Kati njagala olabe. Katugenda okudda eno nakyetegereza ddagala. Aba ali awo nga bebi ajja. So did you pick somebody to do your poetry essay on for class? Charlotte Bronte. Kadi yeebuuza oba asobola okulekani amulaba oluvannyuma lw'ekibiina. Abadde alina akatabo kayagala basome. That's not fair. Jane Eyre's my... Kani ng'amugamba ekyo tekiri feeyo omanyi otya akatabo ke njagala osoma. Holmes. Nkoye nange mu library nsanzeeyo kamu kokka naye tuyinza okusharinga. Study. To share the book. Kitegeeza musobola okusomera awamu. Ate ono ayagala nnyo okubanga ali kumpi n'omuwala ono kati banaasomera wamu ebitabo ayinza okubiwandiikamu. Naye no tamanyi kitabo kyaliko. Right. Self-control. Njukira yamugamba mbu alina okuba ne self-control. Self-control is when you kutuuka ku nnyama nga amaduga kuli bubi naye nga you can't touch. However much you are tempted to do so. You always were a creature of habit. Kaakano tuba tuli wano. Mutaka yajjanga nnyo mu kabaala kano nga waateegera. Kwini Katonda watu. Kaakano omanye ekyewuunyisa Christian yali munywanyi wa munaffe Dylan. Bamutayi kuva dda. We need to talk.
yamugamba ekindeese ekyamazima nyala kwogera naawe. What brought you back to this part of the world? Oh, chasing love, you know how it is. Yeah, well, I do. You've never had a good thing to say about love. How did you put it when Claire and I got married? It was depressingly mundane. Hey, surely you didn't come here to talk about love. Kadi yamubuuza oba ekyaddala zaano kwogera ku mukwano. Name on a list of suspects in a murder case. Kadi ng'amugamba nalabye erinnya lyo ku lisiti y'abamada suspect oluvannyuma lw'okubaako nakyala eyattiddwa. She was killed inside the gates. Kadi yamugamba nti ffe tulina entegeka yaffe era tulina amateeka agatufuga tetulina kuleka ntuyigira munda mu gates. Kano kisuubirizika waliwo vampire yonna eyinza okuba neeyigira munda mu ffe naye ng'eva bweru. Katulowooza oba gw'olina ky'omanyi ku ekyo. Balina amateeka agabafuga mu gates muli ku bantu 910 vampire naye beekuumira omwo teri kweraalaasa era bajjayo nga balinga abazze okwekweka. Kati omuntu yenna bw'afa mu gates ng'alumiddwa bulumwa nga vampire kitegeeza aliwo omuntu abayagala obbalabisa. Yamugaane wakola bubyo tubulako twandibale tusigala tuwuliziganya mu mbeera emu oba endala. I'm your life. You're my oldest friend. Kadi yamugamba ni munange yali mukwano gwe omukazi yali mukwano gwe bandibadde basigala bawuliziganya. Kadi ng'amugamba era nange nali mutayiwo kuva dda tukyasobola okunywamu ng'aba omukwano era kaakati ono yafuna akatambi okuva ku Red Door Security. Afuna essimu. Mrs. Davidson. Someone hit my car. When did this happen? Ogenda okwetegereza kati mu vidiyo eno gy'alaba. I'd like to make a report. Ono ayagala kulayika ndi yakola bamukubidde essimu baagala kukola report. Kweli maama? Take a report as soon as I can. Ogenda kuddira. Omwala ono nga tannafa. Gotcha. Nkweni nkufunye. Yayingira emmotoka n'agenda naye waliwo yali amugoberera. Omuwala ono nga tannafa Babula aba omukyala Babula. Kati waliwo yali emmotoka emugoberera kika kya Black Sedan. N'agezaako kulayika ni anoonyereza ku mmotoka kikika ekyo ezirabika okuba ne ziri wano. Efirimu egenda maaso. Expected someone else? Ogenda okwetegereza. Don't know what. Look what old dinosaur I ran into today. Yamusanze ku ssebo kabaala aka Red Door. Kati omukazi yatya nnyo kubanga omusajja ono okujja wano. That's wonderful. Bane ekyewuunyisa. Kumbe muli mutima kimugudde wala. Omusajja nga mweyagalirako bbali ate n'okizuuka yali mukwano gwa bawo n'amuleeta ewaka. Any blurred vision? Buli kaseera ono abeera akebera ku mwana ono. No, nothing. Tolinaamu ku ngeri y'amambuluga. Munye omuntu obeera ne allergy muggwe. Mambuluga oluusi gamanyi okuvimba. Don't lie to me, Andy. Kani ng'agamba munange. Slightly dilated. Saagala biko kuba ndi okyankalanya embeera. Glands from the prolaxafil. Alabika omwala ono takyagala kumira ddagala. Why are you apologizing to me? Kani ng'amugamba nsonyiwa. One who's going to suffer if you don't treat this seriously. Yamugamba sinze gw'olina okwetondera gwagenda okubonaabona ono batojjanyiba ekirwadde kino mu bulungi bwakyo. And aphasia? Look, I don't even know what the last word means, but if it's like the others, I don't want it. And kadi agamba n'ekintu kino kyonna eddagala bamuwa kirimuleeta takyagala. And the people you care about. Yamugamba bw'otaamira eddagala abantu b'ofaako abo bonna b'oyagala bagenda babali mu buzibu. Oh, honey, wulira ekintu ky'eggamba. All the information. Look, you know what? I know they had to work at it, but they controlled it. And if they could do it, then so can I. Omwana yekyanga bwekyanzi. Nkwate kubo ne yeeyongerayo. And then your mother proceeds to drink this Irishman. Yekyanze. Poor bastard didn't know what it did him, right? Language, Christian? What, I can't say Irishman? So Christian, this love you've been chasing, where did you meet her? In the, Kakano munange. places? Yeah, I helped her. Nga badda mu mbozi nkadde andi bafunye omugenyi ewaka.
She was not. She was. I had to pull her out of the freezer. Kade bweba sembese okusinkana ne maama wono. You don't call me that. You call me Uncle Christian, okay? Ngamugamba ojja kumpita Uncle Christian. Know that I saw your mother. Wabula kyolina okumanya nti nze nasooka okulaba maama wo nga oli tanamulaba. Era nali sinnamweyanjulira nti mwagadde kitaawo ne yeeyanjula. Era singa munange saakita. Maama wo teyandikuzadde mu taata wono wandibadde muwala wange. Waliwo emboozi z'ab'emikwano zibanyumya naye nga ziringa zakweyoola. Way past your bedtime. Kati maama kasyalaba nga emboozi zitandise oggaga n'agamba muwala we agende mu buliri. Ko taata nileka nze mba mutwala. Nkwenisula bulungi Uncle Christian. Good night, sweetie. Nkwenisula bulungi mukwano. Oh, you bet I will. Come, let's go. Nkwenaddamu n'enkola kweni osiba ojja kuddamu ondabe. Oyinza otya kikola? N'okwakuba okujja wano. Mwala yakyala yanyiiga nnyo. We keep having it. Maybe it's time we just stop fighting. Yamuyola. It's over. Olaze wala. Tonight I never want to see. Era ekiro kyolwale after tonight. Is that clear? Toddangamu okwereeta mu bulamu bwange. Ebiga byayogera bibadde bigaga. Tosobola kwogera bigambo ebyo nga n'omwana awulira. Oh, what you should be. Kati sebo yeefula ategula essowaani naye waatwalidde omwana mu buliri. Yes. Wabaddewo olutalo wano. I'll bring it out. Wabaddewo olutalo. Kati kyava ayitawo. Abadde awulira n'amaddu gamukutte. Ate amannyo buli wegamera kiri kiba kiwamba. Oluusi balya nabo tebategeera ni balya. Kati munange bugenda okeera ku makya. 2 days straight, Mr. Ratcliffe met with at least a dozen people around the gates. Ogenda okwetegereza ebifaananyi ebyakwatiddwa. That's great work, Eddie. Ngendi okoze omulimu musufu. Sooka oleke tulabe. Go. Again. That's Gloria. Katonda watu. Kati omanye ekyasinga okwewunyisa. Omukyalo ono Gloria alabika okuba ni yali asinkana ne Lodi mu Butanwa. Njagala olabe. Jjukira baategedde ani yali nannyini moroka enzirugavu eri. Oh my goodness. Katonda watu. Evan, you took years off. Oyina emyaka gy'ontemyeko. Kati bw'ojjano bakolako facials. Mukadde bakukutoolako obukadde. Face masking n'ebirala. Kati jjukira bannaffe balina akaduuka ke baali baggulawo okukolera awamu. Kano ogenda okwetegeeza ono jjukira yeraliikirira. Nkweni mwawulira ekyatuse ku Barbara. Aren't you worried? Oli mweraliikirivu oba toli? Inside? I have learnt one thing, Vanessa. Living here can only protect you from so much. Nze ekintu kimu kye nayiza okuva mu lunaku lw'eggulo okubeera wano oba bingi bye balina bye weekuuma. Tugenda maaso. Kwe kufulumayo. I'm not sure this is such a good idea, Sarah. Nkweni kyoba olina okumanya kino kirowoozo kisufu Sarah. Devin, si kirowoozo kirungi oba. It's just not always easy to see the cost until it's too late. Karen, I think you worry too much. Kati nga mugamba ekibi kyoliko eraliikirira nnyo. Claire. With all the sunscreen you use, I'm sure a facial would do wonders. Gakano naye bamwagala omuintroducinga munda naye agayina byakyamaliriza. Baze ku kye bayise silent auction. Jjukira kyateekebwa bbanga ddene. I have reason to believe you weren't entirely honest with me in our last interview about who you are. What you... Kaakano ono yamugamba ni yamulimba ku interview eyasooka. It's illegal. At least not here anyways. Kubanga yasooka n'amugamba nti yali tamanyi muntu yenna yali agenda maaso n'okuleka ndi akola ki akolagana ne Barbara mu mbeera mu endala naye agenza okukizuula nga gaayo oli yali avuga black sedan yakwata kubonga najja wano yamulaba alina abantu babadde ayogera nabo kati yakkiriza. I tried to make her happy. Omanyi nali ngezaako muteeka mu mbeera ey'okusanyuka abeere nga musanyufu. That I was just an experiment. She moved out and dating men again.
atandise okumyukirira. Kali kumbe omusana gumuyisa bubi ono kyava ggalawo. Owulira bulungi kaawo amyukirira. So now you know all my secrets. Kani ngamugamba otegedde ebyama byange. Ate amanyi aboogera bwe batyo n'akwata ku lubasitola. It wasn't like that. I loved her. Agamba ni wamuseko endekyaliwo ekitu nali mwagala. I went back to the shop that night. Nagenda ku dduuka. Hated my ekiro ekyo. For leaving her to do those invoices all alone. But when I got back there, something. When natuuka. So much blood. I heard someone run out. Nawulira omuntu ng'avaawo. Save her. Nendowooza nisolo mutaasa. Do you know how a vampire is created? Omanyi engeri vampire gye zikolebwamu. We bite someone. Oluma omuntu. Feed off of them. Obubanga obusago venom. To death. Busobola okuleka ne bumuziyiza okuyingira okufa. Blood back to them. Naye namuluma nga mmanyi nti afazaali nsolo muzengulu. Wabula nga mu kujja okumulaba ekiro yawulira amaloboozi munda kirekaluwo omuntu eyali ava ogwo atamanya. Kati yali agezaako omutaaswa amannyo gali ge baasanga galumiddwa ku mwana muwala Babula. Ono yali agamulumye kumukola afazaali vampire asobole okudda engulu yengeri vampire gye zikolebwamu. Nekyali kikeerezi kubanga oli yali amaze okufa. Look, I don't want to hurt you. Daddy. You might as well shoot me because if you try to take me in, Kadoni yamugamba tosoda kuntwala. The others will kill me for this. Yabuzaabuza obugundi. Gloria, stop. Yamugamba tolina gy'osobola kuntwala abalala baba bajja kunzita. Vampire yeerabisa batanzite. Agenda owulira yawulira nduulu. Maama nnyabo. Bamuliddewo. Vampire kasita yeerabisa wano oba olabisizza abalala kati abalala bajja kutta. Ate wonna weebeera era tosobola kuwambira vampire ku poliisi endala ne zitavaayo. Tony, I mean, do your grunt work? Nick, hold on a second. Yakwata ekkubo n'akomawo. Yeah, I was bringing her in for questioning. You took her. Chief. Agamba nimbadde nkwata ekkubo okuleka nireeta omukazi ono n'omukwata. I had nothing to do with it. Amazima sina kimanyi ku ekyo. You had nothing. Omukazi oli waliwo ekimu waludde omujja mu nnyumba. Misinde. Gloria broke the rules. They're going to kill her. Gloria never confessed to the murder. She said she was trying to save Bob. Agamba ni Gloria teyakonfesinze butemu. Blood that didn't match. Yagambye ye ageza okutaasa oli amannyo ge yamuluma. Yagenda omusanga Babula nga yattiddwa dda we yali agudde. Square one. Wabula waliwo yafuluma mu kifo ekyo gw'atamanya yali ani. I need more time, Dylan. I'll see what I can do to stall them, okay? Agamba ningenda kuleka ninkola ekisoboka kyonna ndabe engeri gye tukisolovingamu kino. Yatta Babula teyali vampire. Kubanga Gloria ye yaluma bulumi luvannyuma ng'amanyi nti bw'anaamuluma anadda engulu. Kuba baamusizeemu obusagwa buli obwa vampire obukukomyawo ne bw'ali kikeerezi. Kati bano baasalawo mbu bajje babe nga basoma ekitabo. That's what makes it so much more tragic, worthwhile. Some have won a wild delight. Natandika soma ekitabo. Kali kumbo ne bamusemberera awulira ng'essigiri kakola kyakasigiri. Kali ne bankola ekireero nze. Abadde okyasoma. They were so high and free. Ono asoma nnyo olulinyiriri lumu n'oli n'asoma ate ono engeri gy'ayogera eddoboozi ligonda nnyo. For me. Agenda okulira ate eby'ekitabo. Naye kaakati tonnawoneera. I'm fine. Nedda kale oba ndi bulungi mpulira nga ali obulungi naye. Simanyi oba kale nkiyinza oleeta obuzibu. Nze ndaba tewali buzibu n'akamu. Nange ndaba tewali ne baagamba. Tulaba ka mukaaga The Gates. Doing good. Omwana naye awulira emirembe gye giri kumpi n'omusajja ono. Waliwo omukwano kye bayita connection ebaamu oyo bagukiriza. Ono n'alyoka agenda maaso n'alyoka anywegera. Kumbe kiri kisituka olunywegera buli lwotwala obanga atwala okufaako. Maama nnyabo ku ttaka laavu ye yakakoko.
ono agenda maaso ayina byakyetegereza. Victoria Di Franco omukazi ono soka olindeko. Kristen called again about her car. She said that you promised to send someone out. Tell her I'm busy, Eddie. It's just that she was hoping to get an official accident report from Wednesday night before she gets her car repaired and detailed. Wednesday night? Where'd you say this accident happened? Kakati no. That's where B&G dress shop is. Wednesday night. Waliwo ensobi gye twakola. Waliwo yamusinkana ng'agenza okushopinga. One was particular about her car, Eddie. Katonda watu. Charlie? Charlie. 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 Hey? Yeah. Oli bulungi. Olaba kikusaawa wakatandika naye olwo oba obulizaako. It's not your fault. Si buzibu bwo. Must be something wrong. Kiri kibanga ekikuyonka owuliranga ekikutapaka ekikupakira evvu. Ensi erimu ebizibu. I'm so sorry. Ennange. To go. Andy, wait. Andy, kati yamugani n'ogenda. Ate bambi ku mukazi kiba kibi nnyo. Ofundako omusajja oba ojja kgenda awalala. Naye omukazi nga buli kuba omukazi gwe buli gw'ogendako kiba kikulemesa. Chief Monahan. Chief Monahan. Yes, ma'am. Kuddeko Chief Yefu. You said that you do have your cars detailed every Thursday, only this time you had them take a dent out of the bumper. Right. Hit and run right here in the gates. Unbelievable. Waliwo ekyazuuliddwa ekirala. They also said that they buffed some green paint off your fender. Now that matches the color of Mrs. Davidson's car that was hit outside the B&G dress shop the night Barbara was murdered. Olunaku lwennyini omukyalo ono lwatemulwa Babula ku dduuka. Emmoloka yalabibwanga epaakinze ebweru w'edduuka. Barbara that night. Ogamba otya mbu tomanyi era essaawa ezo ez'ekiro wali ku dduuka eryo. Was it an accident? Kale tokweka waliwo ekyaliwo oba wali togendereddeyo gena. No. Nedda. I don't want to hurt her. Saagala mulumya. I went to the shop to get her back. Nagenda ku dduuka nsobole omukomyawo. She went to walk out and I grabbed her. Ebintu tebyakola bulungi. Bwe namukwata bwe nti mukuneesikako bw'omutwe wansi. I tried to help. Ate enkoona teyajabya. Agenda omukwatako. We nawulirira nga wali wajja n'enziruka. Yali mukazi we yagenda okwagala muzza. I didn't want her to die. Simwagala ng'okufa. It's just an accident. It was just. Yali accident kyekyoka. Alex Dupree. Luli yabyegaana. Arrest for the murder of Barbara Jansen. Kani ng'amugamba ogenda kwatibwa ku lw'okutemula Bobby Johnson. Barbara Johnson. Please tell me Gloria's okay. Ogwo musango baali bamaze ogufundikira. Nano ogenda okudda eno. Akasende bakola. Go today. Looked like everyone was very busy. Buli omu alayika adde busy. And change. Unbelievable. Kati no tulina ebiri ejja change. It was baayiyanga abakazi. It was Devin. We really couldn't have done it without her. Anything for the gates. Bingi nakyalo ono byakoze okuyamba abantu abali mu gates. Kati kumbe buli walengera bano kamusigalamu akakuku. After all, your infidelity built the spa. I paid for the remodel by selling my wedding ring. Oh yeah. The clothes you give me in Acapulco went to the plumbing. Yeah, kind of sebo. Our gold-plated servingware. Just think, Vanessa, when you catch Frank cheating on you, you can open your own real estate agency. Sarah, thank you again. Nano no sebo nakyala akyamuliyo. Mpita y'obufumbo yagigabira oli. Nkwini kale linda. Buli muntu yenna yenna gw'ayagala sebo abeera amukettako omusajja ono. Okolera ensobi oba ogobwa. I was almost starting to like you. Nkwini mbadde ntandise okwagala. I almost started liking you. Wait. Sarah Linda. I'm sorry. Nsonyiwa. I shouldn't have said that. Sandi byogedde ebyo. Akirabika ndakoze ensobi. See when Frank kissed Vanessa right here. Yeah. He used to do that to me. What happened between? Kakano luwe yamulaba ku pate yamnywegera erudda ssebo. For a long time. But then one night. Kadoni yambuuza n'ekyagala kye ekyabaawo. And I could sense this
attention. Kadi ngamugamba ekyamazima mbu omwami yali atandise obwenzi. I called the maitre over. He was an old friend. Aina munywanyi wo omukadde gwe yali agenda naye. Yakimanya. Told me. Yaŋŋamba. He said that Frank had been there a few days earlier. Naku entono emabega. Turned out he'd been cheating on me for years. Yakimanya ndi abadde amwendako okumala ebbanga. The whole town. Abantu baali bakimanyi. I asked for a divorce that night. Era kwolwo ekiro lwe namusaba twawukane. Omanyi omusajja ayinza okwenda nga tebamanyi nti mwenzi. Naye gwe omukazi oba oswala okubeera n'olusajja olwenzi buli omu ng'ataalumanyi lwenzi ne ku bakazi ne gundi bonna nga babamanyi. Kakiwulira nga oba towera. Omukazi awera nnyo ng'alina bbaawe ng'akimanyi yamuyina mu kontulo. Nga n'abamwegomba tebasobola mukwatako. Kati wakimanya nti oli bbaawe buli wamu yali amansiza. Ndaga gwe kankubuleke munange n'amusaba babe nga baawukana divorce. Era ekiro ekyo we kyaba. Oh, come in. Kano tuba tuli awo. Thank you for saving my life. Nkwebaza okutaasa obulamu bwange. You're a good man. Ngende oli musajja mulungi. Thank you. Ngenda mwe mwebale. What happens now? Ono yabalinako nga yali biased ku bengege eziri vampire. Ola akantu konna akalaga vampire yaleese obuzibu. Omanyirawo. I owe that all to you. Kale ono yamwebaliza ddala. Akimanyi mu bantu baali nabo mulimu vampire naye mulimu ezitalindi. I'm sorry I couldn't be of more assistance. Yamugamba ajja kunsonyiwa tadde engeri ya ka resistance akatonotono. Will helping Gloria like that. Nkweni naye nsamunyise kuba yali ageze okuyamba Gloria. People find out what you did for me. What's Teresa? Getting inside the gate. There's only one punishment for that. Ku kyonna ekiri ekyaliwo waliwo omuntu ayinza okumira ekibonerezo ekyo. Nkentofaayo. I owe you. Nze ndabira ddala omumanja. Era nnoonya engeri gye ndaakusasulamu ku kiwanyamba. Kandi aba ali awo. You have one new message. Nick, hey, it's Evelyn Williams down at Miami-Dade PD. Waliwo message, voice message. Message, but if you're interested, I think there's a way we can make things work. Call me Monday. Oya. Ajja awuliriza message. Ng'akanda mu kuvaayo. Mwolajja na Andy bimusobedde. Tasobola kulabika ndi abeera n'omukwano. Kyokka kyali amukubira. Yali aganye okumira amadagala. Kuba agaliko side effects. Naye tewaali kyekkola. Kireka oba lyonna lye baamuwa yali ssuulanga mu boots. Naye symptoms zigenze zikula. Ate afuuse wa bulabe nnyo. Kati na kyalina kyekkola. Okuggyako okumira amadagala. Kale naye bwe tuvaayo tudako wanakyala Divon. Waliwo maskings zino ze yakozesanga okulabika nti abayamba abantu obbazza obuto naye remedi zakozesa siwali n'omu amanyi. Eno kyava agiteeka wano. Alina akasenga akekyama mwaziggalira. Bonna ba clients bakozeeko okumasikinga. Wazibajjako alina gyazitereka. Naye buli omu efaanana bulala. Akano tugenda okudda erudda. Your phone call sounded serious. What can I help you? Nkweni ompise waliwo ensonga eri serious. When you hired me for this job, there were a few important details you left out. Yamugamba wagenda okumpangisa okumpa omulimu guno. Gloria Bennett? Mukulu nnyo. The other? Mu Gates yamusekeninga okulabika ni omulimu bagumuwa. Would you have accepted the position? Ngamugamba singa sayita mu ngeri esoboka tiwandika kasiza ndi okkiriza position eyo. Put him in danger. Nkweni wanteeka mu buzibu. I gave you an opportunity, Nakuwa mukisa. which you didn't have a whole lot of coming out of that situation in Chicago. Nkweni ku mbeera yonna yabeerawo mu Chicago wandizeemu kolerawa. Hey. Where are you going to go? Waawe wali ogenda? Florida? Florida. How do you know about Florida? Omanyi otya ku plani zange ze nali nnyo mu Florida? The security of the families and the gates, all of the families. It is my job to ensure that they're okakasa ndi abantu bonna abali mu Gates wano famire zaabwe naki bali safe. Nina okuleka ni ntereka ebyama byabwe. anymore if you were to move. Buli omuntu nga tokole ku mulala mutawaana
ono yaba n'ekyama kyo n'akitereka okakasa nti ogenda kukola mutaana ku muntu mulala era w'okigerezaako oba owedde y'ensonga lwaki akuuma ebyama by'abantu bonna abali mu gates wano era yagenza okuyita ne Dylan Radcliffe ng'alina kyagala obbalaga. I have something that I think both of you should see. Nina ekintu kye ndowooza mu ababiri muyina okukiraba. Kyava ajja n'abateerako terefayina. Oyayoola ekyo kyama. You see, gentlemen. Kubanga ekyama ekyo bwe kinaavayo kijja baleetera obuzibu. Kati mba n'ebyama ebyo okubitereka mukimanye nti buli wamu mba nabalaba. Bwe mugerezaako obuzibu mbawaayo. The Gates kabadde ka mukaaga. Tubaagala nnyo mwenna abatulogera Uganda yonna ebadde kutuusibwako muno watching bulijjo wamu ne bannaffe aba Santi mu Kizimix akuume.